Omwaka gwa 2014 gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyenjigiriza matendekero aga waggulu yatandikawo enkola ey'okuwola abayizi ensimbi z'okusoma eri abakola amasomo ga saayansi abafunye obubonero obulungi mu bigezo bya siniya ey'omukaaga n'abaliko obulemu nga tebalina nsimbi zibongerayo mu matendekero aga waggulu. Ensimbi zino ziyisibwa mu kitongole ki Higher Education Students Financing Board era abayizi abazeewoze basuubirwa okuzizza mu bbanga eggere singa baba bamaze okusoma era nga bafunye emirimu nga wetwogerera abayizi 1,187 baganyuddwa mu nteekateeka eno. Olwa initiative ya loan scheme okuyamba abateesobola bulungi nange nafunirawo omukisa era kinyambidde ddala okuba nti ndi mukyala nkola civil engineering ndi guild president ate ng'ebyo byonna byajja kubanga ndi beneficiary wa loan scheme. Wadde nga guli gutyo abayizi bangi bazze beemulugunya ku ngeri enteekateeka eno gyetambuzibwamu naddala abava mu byalo olw'engendo empanvu okujja e Kampala okujjuza foomu. Embeera eno ewaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa okussaawo ebifo mu bitundu mu yunivasite ez'enjawulo ebitumiddwa online loan application support center abayizi kwe banaayita okusaba ensimbi zino okuyita ku mutimbagano. Bodde okuva mu 2014 okuweerera abaana bawerera ddala 1,187 nga bali mu matendekero g'okusoma ag'enjawulo ge tuyita public university gawerera ddala 9 ne private university gawerera ddala 11. Kuba emabega abaana babadde basaba nga bagendo nga bagala loan nga basaba nga bajjuza forms naye kati okutandika omwaka guno tutaddewo enkola omwana asaba agenda okusabira ku mukutu ogwa loan scheme www.hesfeb.go.ug. Omukolo gw'okutongoza ebifo bino ebiwera ddala 16 gubadde ku ttabi lya yunivasite y'Endejje Mengo nga kulembeddwamu akulira ekitongole kya HESFIB Michael Wanyama n'amyuka akulira yunivasite y'Endejje Professor Eliab Lugujo n'abalala. Lugujo asimye gavumenti olw'enteekateeka eno n'okussa obwesigama yunivasite y'Endejje okuba mu kuzirondeddwa. We are so elated and grateful to the board for considering our request to host the launch. I think this is a very significant event which has to be applauded. Agamba olwa COVID-19 basuubira omuwendo gw'abayizi abali mu bwetaavu okweyongera. Those who were advantaged before COVID are now disadvantaged. That is very important. Wanyama atangazizza ku bukulu bw'ebifo ebitongozeddwa. Abatalina bumanyirivu nnyo mu bintu ebya kompyuta tutaddewo senta wano Endejje ngegenda kubayamba bw'oba olina obuzibu jangu wano bakuyambe mu kujjuza mu foomu eyo. Bw'oba tusobodde kujja wano ku Ndejje University tutaddewo sente endala eziwerera ddala 16. Ategeeza nti omwaka guno gwokka bagenda kuwola abaana 1,600 ensimbi zino era n'akubiriza abayizi okuteekayo okusaba kwabwe obutasukka nga 3 Novemba omwaka guno. Nga kwabo 1,500 be bayingira omwaka ogusooka ate gavumenti naye yasobodde otwayo ensimbi entonotono tusobole okuyamba bali be tuyita continuing student abali mu mwaka gwabwe ogusembayo. Tujja kuba nga tuweera abaana bawerera ddala 10 bw'abagatta wamu bonna bajja kuba 1,600. Oli waddembe okusaba mu yunivasite ezenjogeddeko private or public naye tekukuba nga okola sciences naye abaana baliko obulemu bo baddembe okusaba kosi yonna gy'abasobodde okusoma. Adrian Kabale yakusakidde Grey no.